omwana kye yava ayimba tumusabira Mukama amuwonye Jose Chameloen twebaza government nti President Yoweri Kaguta Museveni yakyekwatiddemu n'amutwala mu America ayongera okujjanjabibwa. He's an asset in this country. Mujjukiridde wakati mu njiri nga nzijukira oluyimba luno naawe oluwulira mu mutima gwo beefuula abantu beefuula gw'owonye eggere yali kusambya abantu beefuula abantu beefuula gw'owonye eggere yali kusambya abantu beefuula. Beefuula si ye Bayuda ndowooza. Bayuda mulala. Bayuda tuyita nabo. Abalala tuseka nabo. Olw'ekisa tugabana nabo. Ate wabawo ne gw'omanya nga tonawo otandikire n'ogaba naye. Ntandikire wa tubamanyi mutabagamba. Naye omaliriza nga ate decision z'okola nkyamu. Yagamba tebambuuza mwana Adamu mutadde ndubaka bubasi kuba nduyina mutwenze buli luyimba olw'amagezi oba ani yaluyimba mba ndulina wano ndi mubuulizi wanjiri sisigala mabega kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Era mwe baana mmwe mwenna abalokole kino kye mbasaba, be informed. Be informed. Try your level best every day to update your mind with what's going on. Be updated. The moment you cease to be updated, you become outdated. Kasitolekera okubeera updated otwala opposite outdated. So, but you can imagine the legend in Chameloen. Among the things that are causing misery in his life, some of the things are coming from the house. Munyumba twogera bitono kubanga guno omulembo oyogera ekintu ne bakuvuma n'okijjamu enjawulo. Oba ani abakuza, oba ani abalera, oba bagenda kumaliriza batya mu bulamu. Era bw'oba oli taata gwe tannaba kuvuma yisa ekibatu mu maaso mugani Mukama weebale. Ne bw'ogamba nti nkuweeredde nga kubuza ani yagamba onzaali, ani abadde ateeka okumpeerera. Ne bw'omugamba nti nkututte ne nkutuusa wala nga ani yakusaba, bw'otaani ntutte wanditutte yaani. Ne bw'omugamba munange nyina erinnya waliwo abantu twambulira linnya tebaagala kumanya linnya. Yantwala okulaba Chameloen nagenda mu kyama. Saatwala kamera, saatwala bifaananyi ne nange saamanya byavayo bitya. Naye ekyantwalayo okumuwa counseling, kumutegeeza nti abaana bavuma. Abakyala bavuma, ate bwakuvuma abaakuyambye kubanga akyasobola okugamba nti wakwata omwana ne bakusiba. Nemugamba wano wooli bw'onoosalawo ojja kuvaawo, ojja kuwona. Close your ears. Gwe bakuyambye bakuvuma buvumi. Abalala babagamba beebase ku batannaba kwetuuka. Eno ensi kati yakukonjera. Bw'oba tebannabakuwaayirizaako ng'omazeeko 2024 nga tebakuwaayiriza, yisa ekibatu mu maaso ge Mukama. Ate naawe agiyiseemu nga bakuwaayiriza,
naye ng'okiyiseeko abadde Katonda. Nkubira engalo ez'amaanyi Mukama. Beefuula abantu beefuula. Gwowonya eggere yali kusambya abantu beefuula. Ne bw'obawa ebingi tebakusiima abantu beefuula. Mwanadamu mutadde tebambuuza lwaki mutadde. Tomuta. Weetaaga mwanadamu muno munsi twatondebwa kuyambagana. Yamba abalala bavuma abalala bajja kusiima.